Okay, bebaza buli omuja sinzidde okubeera nga ate agoberera abeera Fahad Bridge omuweereza wammwe era nga gwe kasita video ekutuukako awo tateekera kubeera nga teginteraako ekigawo like nga sharingirako abalala comment section always ebeera open abo wena ka comment ko tekigaana kubeera nga tokasulawo wansi awo ne tubeera nga of course tuwuliziganya ku biki ebibeera bigenda mu maaso kakati ewatali kumala budde kabeere nga tembatwala butereevu mu video tuli kalulu ka MP Kawempe North era ng'omuliro gukyakutte gw'amaanyi nnyo naku olwaliro wasobodde okubeerayo debate naye ng'abaana beeyuzizza abantu balinga 10 bonna baagala tiketi ya NUP so wabaddeyo debate era nayo nja kubeera nga tangi kuterawo mu maaso awo naye kakati waliwo ebitandisa okubeera nga te bivaayo omanyi omubaka Segirinya alina omuvubuka gwe yatambulanga naye amanyikiddwa nga Alex Luwemba era nga bwejjogera ssaawa eno omuvubuka oyo yakyusa amannya yeeyita Muhammad Alex yakyusa erinnya mbwe yafuuka musajja musiraamu so yasobola okubeera nga ate akyusa amanya munange waliwo akatambi akasobodde okubeera nga ate kavaayo era nga akatambi kano simanyi bakoze batya kubanga bwe nasebbayo okulaba Segirinya Muhammad yali agamba nti agenda kukomawo omwaka gwa 2026 abeere nga ate yeesimbawo era nga asaba abawagizi be akalulu ebigambo ebyo yabyogera anaatera okubeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno era nga nako we naaba nina obudde nja kusobola okubeera nga ate nkakuzannyira awo naye kakati ate ekiriwo ssaawa eno twobadde tukyali awo ate novaayo akatambi ka Honorable Segirinya ng'agamba mbu mubeere nga ate mulonda omuvubuka oyo Alex Waswa Luwemba ngenda kubeera nga tebazanyira akatambi ako musobole okubeera nga temulaba biki ebyagenze mu maaso side ezeyoba omugenzi besobola okubeera nga ate ayogera ku muvubuka oyo we naba kujeyo ngenda kubeera ntekuterawo ne debate ku biki bibadde bitya bitambudde bitya bino na debate nga bwetambudde wali ku kibiina kya NUP so tulakalira bino ogenda kubeera nga ate obisanga ono video like nga sharingirako abalala twegatteko mu butongole subscribing aka notification bell kali awo bali omala okubeera nga tusubscribing kajja kubeera nga tekajja kumpimpi awo beera nga tusubscribing ate buli kimu kibeera nga tekitambula bulungi nnyo badde sana kamera gatembaterawo ensonga zino kumuna mawulire amala mangi nnyo temuvaawo abantu b'e Kawempe omuli Kifumbira omuli Bwayise n'ebitundu ebirala byonna mbasaba muwe Alex Luswa akalulu omusajja abaddewo nnyo ku muntu wa wansi n'alwanirira abanaku era olwaleero waliwo enkyukakyuka ku bantu bafaadde babonaabona nga tebalina kyakulya mwebale nnyo mwebalire ddala eleko Moses ette wakayima akasolo akasinga obugezi obadde mugamba simanyi Luzungu kirwogedde abantu bakola Oluzungu baagala ffe aba action abakolerawo Nsereko Moses mane Nsereko Moses saving box mugirawa abasinga temuntegeera Nsereko ndi musajja mugagga lwakuba neisanga mwavu nina kampuni ewola sente Nsereko Moses mane lending company empapula natambudde ddanyaze wanodoza muziraba si bino si byakusanyuka mu busanyusi ndoza olaba weesomera olabe Nsereko Moses Money Lending Company. Sebo Moses. Wanji mukama wange. Akadde tugenda Sebo mbasaba tusirike. Akadde tugenda kwongerako katono. Yeso mukama wange. Twagala kumanya. Yeso. Olinga ayagala okwewola. Yeso. Munno engineer atiri yayogedde ku lending rate nagamba 3%. Yeso. Twagala kumanya kampani yo ekola etya. Kampani yange ndako kubanga abantu bangi beewola. Yeso. Ne babakwata ne babayita bubi ne babakuba ne bajja ku ebyabwe. Yeso. Eyiyo gyoyogeddeko kirungi nnyo wagiteekawo. Yeso. Ekola etya okuyamba omuntu wa bulijjo. Neyanza mukama wange musoke mutegere Nsereko Moses yani akalulu ka 220 bwe kagwa bwe kati nengamba Nsereko ng'omusajja omugezi nkoze ntya okuyamba abantu bange nengenda mu kyalo nentunda ku ttaka natunda ekazi 10 ez'ettaka nentandika kampani eno gye bayita Nsereko Moses Money Lending Company nentandika okuyamba abantu ab'erubaga North ekyo bakimanyi ndi kugulawo ni Mr. President va ku baana bakusudiya bano bakusudiya Mr. President nze ndi kugulawo nde wesebo nze ndi kugulawo nde kati ekyo mukitabo nze sigenda kuyamba ba Kawempe North bokka
ne bw'ojja ng'ovudde match in the east ovudde match in the west Nsereko Moses wendi ngenda bayamba bannange nzize kulwa muntu wa bulijjo ekyo nkimaze ekyokulala mukama wange ebikwatagana n'okusoma basalis gwe bw'oba oli wano kwe NUP ng'olina mulekwa nga toyina wadde n'ekikumi nina amasomero ga keen minded nursery and primary schools ddala bw'oba toyina busobozi bwa ssente bulungi jangu ontuukirire nsobola okubawa basale ekirala mukama wange nga we nkunyonyodde nti ebikwatagana n'ebyobulamu banakawempe ngenda bateerawo akalwaliro akatonotono oyina obutikiti asatu esebo ngenda bateerawo akalwaliro akatonotono mbagulire na ambulance ndowooza muwulira nti ate manifesto yange yey'amaanyi bano bali mu basudiya nze mutuufu esebo mukama wange kati ate nze ninayo n'akantu kano saagala kulya nzekka bannange nze nababuuliriddewo dda nti $2,000,000 bye bagenda okumba gula emmotoka sigenda gula mmotoka nze kitange yankolerera ne eka z'ettaka ezisukka 10,000 ezo sente $2,000,000 ngenda ziwa abalonzi bange bakawempe nosi buli omu w'emitwalo 5 ku mitwalo 10 njagala abantu bange babeere bulungi si bana bagenda okukuta embuto zaabwe neyanza mutuufu ngenda buuza Honorable Nalukoola olunaku lweggulo wakoze speech ku mawulire ng'oyogera na bannamawulire n'ogamba oli wa Democratic Party kyekikuleese wano ne Kagundi nkayina wano bannakawempe tusobola okukazanya tulina omuntu omukyamu Nalukoola wa Democratic Party yakyeyogeredde ekyokubiri Nalukoola kambuuze ekyokuyimika oliwawa lyanga ndi wano ogwawa Nalukoola people power our power basebo ne banyaba abalungi NUP everywhere ra cha mwebale nnyo mwebalire ddala webale nnyo ekibuuzo ky'ombuuzizza kirungi nnyo basebo ne banyaba abalungi amazima amatuufu gali nti nali wa Democratic Party okutuusa omwaka ogwaggwa bwe nalekulira Democratic Party nze ayogera nammwe siri roboti bannamawulire munanjulira bw'oba obadde okolera ku muleereetu ogumu nga baguyita zifuddewa bw'okyuka n'odda ku muleereetu omulala emikisa mingi okwogera eri gye wakola ki gye wava ng'oyogera eyo bagiyita slip of the tongue musigale nange tutambule kizibu okufuna omuntu olwaleero nga wazaala muzaale nga wa NUP nange nava mu DP nenzija mu NUP. I want to congratulate all of you, our able candidates. This was not only informative, it was also entertaining. Thank you very much. Nze ng'omuntu nyumiddwa nnyo debate eno nkakasa n'abantu abatulaba wano Uganda ne Bulanira baginyumiddwa. I want to salute our election management committee. Thank you very much. The membership, the leadership of the National Unity Platform, all of you ladies and gentlemen, most importantly the media, thank you for amplifying this far and wide. Basebo ne banyabo kino tukikoze tetunabeera mu buyinza naye tulowooza nti ekibiina bwe kiti bwe kino okufunctioninga. Tukkiriza nti ffe ng'ekibiina tulina obuvunaanyizibwa okulondobamu oyo omuntu asaanidde okukiikirira abantu ng'ate nga tukikola mu bwerufu mu lujjudde nga tetulina kyekubira yonna. So njagala obeebaza mwenna mwenna abennyigidde mweno process. Tuli aware nti mwenna mumanyi kyemukola era mwewaddeyo okugoberera amateeka n'emitendera na byonna byetukkiririzaamu. SG already kibagambye nti abantu baffe batuuse dda ku ground era
bwe bakutuukako nga bakwebuuzaako manya abo ffe tubasindise. Bwe bakutuukako manya ffe tubasindise, bayambe mubawe information entuufu. Tumanyi nti wayinza n'okubaayo eyo abagezaako okuinfluencinga oba okutiisatiisa abantu, okubawandiikisa oba making sure baweeta report batuleetera report enkyamu. Tubimanyi era tubigoberera. Akakiiko kaffe kagoberera, abantu bagoberera, ensi yonna egoberera, nange kennyini ngoberera. Akakiiko kaffe tukayinamu obwesimbu era tukakasa nti candidate gwe mugenda otuleetera yo yennyini anaaba asaanidde. Muli independent, tubeesiga mukole omulimu ku lwa NUP, ku lwa Kawempe ne ku lwa Uganda. Twagala okubaagaliza obuwanguzi mwena. May the best man win. Nsanyuse nnyo mwebale kuwaŋŋana kitiibwa na kwewa kitiibwa mmwe ng'abantu. There are those particular moments that I saw that made me full with pride. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tubenyumirizaamu mwena abakulembeze baffe. Nze mu ndaba yange mwena musaanidde okubeera ba MP. Naye nkakasa ayina enkizo yagenda obbasuumukamu, naye nga mwena musaanidde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpozi nga maliriza, olunaku lwaleero twafunye amawulire ag'ennaku nga muzeeyi Kirizesito mu Kiwanuka, taata wa Ashraf Kasirye atuvudde ku maaso. Bamutomedde. Muzeeyi oyo mumumanyi, taata wa Ashraf abadde atwagala nnyo, nga buli akakubye ajja wano n'atwebuzaako, ne bwawulira ekyamu eyo ajja n'atuteeka ku sport tukinnyonnyole. Mukadde waffe tujja musubwa nnyo, Mukama mumuze emirembe. Neffe tulina okugenda mu maaso. N'olw'ensonga eyo abantu ba Kawempe North mwena mwenyigire mwene ensonga. Tubaleetera candidate very soon, naye twagala tubaleetere candidate nga alondobeddwamu mu bwerufu. Si bino bya Dictator Museveni kugamba ani ankolerawo no alondobwayo oyo. Kyokka nga kyekibiina ekiri mu buyinza. Ekyo kibalage democracy level yaabwe weeri. N'ebibiina ebirala tetubyogerera bubi, naye twagala okubiwa ekyokulabirako ti mu Uganda empya ebintu bwebiti bwe bijja okuba nga bikolebwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala abasebo ne banyabo, Mukama abankumire. And I'm wishing you all the best. May the best man win. Nsubidde Katonda akkirize omulundi omulala tubeeremu n'omukazi avuganya. But as for now, may the best man win. Thank you very much for God and my country. Olwaleero nzize nga njagala okutwala omukisa guno okwebaza akakiiko ka National Unity Platform akakulemberwa mukyala Masse wa Lukamba, okuli mukulu kansala Sebuufu, okuli abantu ab'enjawulo ne Hajat Aisha Ndowooza Kwoli n'abalala abaweereza mu buweereza obwo. Timwebale conducting omulimu mu ngeri eri civilized, eri transparent. Mutandise NUP yatandika okusangulawo abantu bye bazze bagyogerako kati byabakalira ku matama. NUP ya Buganda, NUP ya abayaye, NUP ya abasiyazi, byonna abavubuka bawasizza ebweru wa Buganda. Tugenzeeyo jo president yabadde mu Busoga, emabegako yali Muteeso, yali Kisoro, n'abantu bamwaniriza president Kyagulanyi. Era nebaza banna Uganda abaganye propaganda w'obusosoze eri ekibiina kya National Unity Platform nti kyabaganda. So tutegeeza ki nti luli twali mu kaseera kafunda nnyo ne tutafunira mu bulungi budde bukola bye tuteekeddwa kukola, wadde tetubadde na kagazi nnyo, naye at least leadership yaffe ekulemberwa president Kyagulanyi, ekulemberwa secretary general Lewis Rubongoya, ekulemberwa mukama waffe aboogezi mukulu Jowero, omukulu Waiswa, bakadde baffe bonna buli omu wakulembera mu kibiina. Mulaza abantu nti you have skills and you shall deliver what you have. Thank you so much. Ekyo nga nkimaze, olwaleero nebaza akakiiko akakulemberwa mukyala Masse wa Lukamba akakulira ebyokulonda mu NUP, naye ate nenkategeeza nti muyina omuguwa mu bulago gwe mwambadde ku lw'abanna Uganda, bwe mulikkiriza gubatuge gujja batuga. Nze sijja kufuuka olwatta omwami Nalumanya ne sibaako kyenkolawo. Njogera omuguwa ogw'abambazibwa okubakwasa obuvunaanyizibwa mu kiti ekyo bwe guli batuga temutwekwasa.
President Kyagulanyi yagamba ffe tukwambaza omuguwa guugo ensika ekutunuulire ekulabe kikyokola. Omulimu gwammwe sofa mugukoze bulungi. Bannayuganda we appreciate. Naye muwulirize nnyo ebigambo bya President bye yabagambye ku kalulu ka Kawempe North. Yabagambye mutuwe candidate aweesa NUP ekitiibwa mu bantu b'e Kawempe. Mutuwe candidate ajja mu balonzi b'e Kawempe. Mutuwe candidate ajja mu kibiina kya National Unity Platform. Ebigambo ebyo bikulu mu bitunuulire nnyo nga musengejja. Mutuwe candidate ajja mu kibiina kyaffe. Mutuwe candidate anaayimirira ku floor ya Parliament. Parliament yafuuka yakwogera yakusika muguwa. Mutuwe candidate abantu b'e Kawempe gwe balinamu obwesimbu. Sijja mwogera owange kuba buli muntu alina candidate we gwalowooza tiyasobola. Naye all in all obuvunaanyizibwa babuwadde mmwe. Mutuwe candidate nga NUP. So we expect ekisinga okuba ekirungi okuva gye muli. Olunaku lwa leero olwokuna nafunye amawulire tugenda kuba ne vetting and screening session ku kitebe. Buli candidate 10 abeesimbyewo abe NUP bamusabye ajje ne ba delegates 5. Oba osindike ba delegates baabo bajje bakukiikirire. So tugenda kuba ne ba candidate mu budde obubaweereddwa ba candidate mwekwasa. Era gundi eyo ngenda giteeka wano. Buli candidate atunule ku budde bwe. Nategeddeko nti Luyimbaza agenda kubeerawo essaawa 7 mpaka ssaawa 7 kitundu. Nentegeerako nti Luswa Alex Luwemba agenda kubaawo 8 mpaka 8 kitundu. Umaru agenda kubaawo ssaawa 4 mpaka 4 kitundu. N'abalala mugenda kusomaawo nga bwe mwazze mulambikiddwa. Kuba muli bangi nyinza obutabamenya bamalayo kuba nalabyemu ne candidate eyali atazungidde Rubage wakawalya ate namulabye eno tayinaayo butuuze ne Rubaga yennyini teryamumanyi. Anyway ebyo kambireke kuba munana yatugambye we NUP era ayina ne kadi yaffe ekyo tukirekera vetting committee yejokkola omulimu. Nziramu ekigambo kino once again. Mutuwe candidate ajja mu kitiibwa ky'abantu b'e Kawempe. E Kawempe waliyo ensibuko y'ebintu bingi mu ddiini, mu buwangwa, mu bavubuka ne mu birala. So tuteekeddwa okutunuulira candidate kyanaatugatta mu ebyo. NUP anaagiweesa ekitiibwa. Mu Parliament anaasituka n'ayogera amateeka. Kuba kati byakusika mu guwanga tuyita mu mateeka. Era amateeka ge twayiseemu wakati mu kuganyigiriza ne tujjawo Kangaroo Court ya Nakyemalira Museveni. Ekirala na kino kankyogereko. Mikwano gyange abe NUP buli omu oyina candidate wo gw'owagira. Atawagidde candidate wo nkwegayiridde mu kaseera kano ke tugenda mu vetting. Tomukolako propaganda. Yogerera candidate wo. Nze nina candidate gwe nawerekera naawe oyina gwe wawerekera n'omulala ayina gwe awerekera eryo ddembe lye. Ffe tubeere ekyokulabirako. President Kyagulanyi akyogera nnyo. Tubeere ekyokulabirako eri ensi. Tubeere ne discipline. Ababadde batusuubiramu ebirala tubakube butebo baleme kutegeera kye tukozaako. Tubeere unpredictable nga tebasobola kumanya kye tuzaako kye tuli kye balowooza nti kye tujja okukola mu butali bulungi bwa mpisa ffe ate tukole mu butuufu bwakyo. N'olwekyo mbakubiriza. President yatukubira akayimba n'agamba akalulu tekatwawula. Ak'omu kibiina ak'eggwanga kajja twawula olw'ensonga kaliko oyo ayagala okubba obuwanguzi bwaffe. Naye mu kibiina kyaffe we are all one family. President yabagamba eyayingidde John Noop n'eyagiyingira emyaka 3 emabega mwenna you are equal. NUP kibiina kipya kikyayaniriza abantu. Olaba n'eddiini y'Obusiraamu emaze emyaka 1400 n'okusoba ekyayaniriza. Tukyayaniriza tuleme kunafuya abantu bajja gye tuli nti oyo gundi. Tubeere nga tugatta abantu mu kibiina kyaffe. Kuba abantu bakyalaba omusana bangi.
okutweyungako mu kibiina kino. Ebisoba byonna bye mulowooza nti bisoba tujja bitereza nga tutambula. So tetwekuba bulipo ate twewala obusongo obutono obuli personal muffe. Munansonyiwa eyo mpiseeyo buyisi, mbasabira tugende mu kalulu akalungi okufuna candidate waffe wa NUP anajja mu kitiibwa kyaffe. Mbaagaliza obulamu obulungi, emikisa gya Allah tabaraka wa taala fenna twongere obulamu n'obuwangazi, ayongere president waffe obukuumi n'obuwangazi Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, kuba kekatika ekibiriti ke tutunuulidde okununula eggwanga lyaffe. Wa adha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.